wetegereza olabe engeri gye baba stagingira ba player bano wammanga na buli omuroro gyazanya era okakase nti ddala kituufu mwami Museveni akyatufuga ne mutabani we emyaka emirala. Ekisooka sente bwe ziyingira mu ggwanga balina ebitongole bye baziyisamu baleme ziwamba era ne bazikukusa naye ono tabafaako n'amanya bajja zikukusa baziyingize bakole ki nga walaba mu kulonda ku luli bwe twali. Kakati bakwata Benjamin Katana omwana owaabo ow'omunju eyakuzibwa alonda Nyakairima kati omugenzi ne bamuleeta n'atuulamu NUP ye secretary ye gundi ye treasurer omuwanika buli nsimbi eyingira alina okuba nga agimanyiko wagyevudde netuuka mu kitongole ye n'awaayo lipooti mu bakama be bafunyeeyo bweziti. Kaakati ani addako n'omulimu awo omukulu ye Rubongoya secretary general. Tewali activity ekolebwa mu kibiina nga tagenda osinze. Waawa yavaawa yava mu NRM era gyakyakola alina kupeerolo ye. Rubongoya secretary general w'ekibiina ekitaba abaana simanyi ba patriotic biki mu Afrika wano ye secretary general waayo. Bapatroni b'ekibiina ekyo ye President Museveni ne Paul Kagame. Oyo aba yavudde mu abali mu struggle oyo. Okitegera taata wa Rubongoya bw'afa Goodman Rubongoya bw'afa ye yali kitaawe bw'afa ba Foster Generals batekinga responsibility y'okukuza omwana oyo. Omuntu asooka ye president w'eggwanga lino. Owookubiri yali mugenzi eri Yakateegaya. Owookusatu yali eri Tumwine. Owookuna yali ye yaani omulala owookunaawo. Was it yali Kaihura? Any of those. Naye weebuuze bana abaliwo bana abakulu bano banyiza ki omwana ono agende mu struggle. Kije batamuwa education esoma paka Harvard. Kije batawa Rubongoya ekyamunyiza agende mu struggle. Ono mutume nabagamba nti singa wali eddwaliro erijjanjaba obusiru teryalifunye bakasitoma. Anti n'omusiru abeera takimanyi nti musiru era wayogerera eby'ekisiru abeera alowooza nti ayogedde by'amagezi. Kaakati ne basajja bakulu bano bakozesa amagezi mangi okwogera eby'ekisiru. Ate tobanenye kubanga bo tebayinza kukimanya nti boogedde bya kisiru. Era bwe baddamu ne bawuliriza eby'ekisiru byabwe bo bye balikoodinze ng'ebyamagezi. Batera okwegamba ha wano omusajja tumukubye point wano omusajja tumukubye point naye nga bya kisiru. Ate tolabanga ekintu ekibi nga abasiru okutambulira awamu. Munnanga omusiru yanyumanga nnyo okutambulirako omuntu omugezi nti omusiru abeera muzibe ng'omugezi yamubuusa emyala. Naye abasiru ababiri singa balisisinkana ate gulijja bagira kubanga tekuliika wabula munne. Yensonga lwaki nkugambye nti singa wali eddwaliro erijjanjaba obusiru teryalifunye bakasitoma kubanga n'omusiru abeera alowooza mugezi era ne bw'ayogera alowooza ayogedde bya kigezi. Rubongoya system ye yamuweerera. Katana system ye yamuweerera nga bw'ogambye. Ki system kyetaakolera baana abo? Era abaana abo banyiiga ky'okutuuka okwagala okulwanyisa system. Waliyo abataagala n'abeekyawa. Mbadde mmanyi nti obukyayi buba wakati w'abaagalana. Tosobola kugamba nti omuntu gw'olengerera ewala oba gw'otamanyiiko na mayitire osobola okumukyawa. Omuntu gwe mwekyawa naye yoyo mubadde mwagalana. Kankuzzeeko emabega ndowooza omwaka gwali gwa 1970. Dr. Apollo Milton Obote yafuna ku lugambo nti Idi Amin apulaninga kumuwamba. Dr. Apollo Milton Obote bwe yayita General Idi Amin Dada mu ofiisi ye ku paalamenti wennyini. General Idi Amin Dada yakitegeerako ekigenda okumubuuzibwako. Yagenda ne pistols 2 mu ofiisi ya Dr. Apollo Milton Obote. Mukama wange
bagamba nti njagala kuwamba naye bw'oba okakasa nti ebyogerwa bituufu zizo pisto 2 nettira mmaze okukookinga Obote kyava muga tekisoboka amma bali bayogera bigambo baagala tukyankalanya baagala twawula weegendere waayita mmeka nga Dr. Apollo Milton Obote awambiddwa oba gavumenti yenge ewambiddwa eyali omuduumizi w'amagye kano Idi Amin Dada Biden ki system kyetaakolera Idi Amin Idi Amin okuwamba Obote ki system kyetaakolera Idi Amin ki system kyetaawa Idi Amin era Idi Amin yali asobola kuwansi nsonga ki yali awamba gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote nga Idi Amin y'omu ku basirikale abaddugavu abasooka okwambala empale empanvu Obote ki system kyetaawa Idi Amin era lwaki Idi Amin yali awamba gavumenti ya mukama we Milton Obote eyali amufudde kyali eyali amusuumusizza amayinja n'okukira ku banne gwe yali yeesiga gwe yali afudde omuntu era gwe yali afudde omusajja asinga okutiibwa mu magye ki system kyetaakolera Idi Amin lwaki Idi Amin Dada yali badde awamba Obote mitwe tugenze ku Museveni yennyini atayina kuwambibwa baana be yasomesa na baana be yabeezaawo nga bw'ogamba ojja nti yatunda ntezaamuzeeya musikaguta yeebaka emirembe Obote kyataakolera Museveni kyonna kyali olunaku olwaleero yasembezebwa Dr. Apollo Milton Obote ku lujjuliro lw'obuyinza ate Obote yayagala nnyo Museveni kyova olaba Obote yakyawa nnyo Museveni kubanga ate yamwesiga nnyo njogera ku Obote tu Obote kyataakolera Museveni nga yamutuuse wa Mzee Nyerere kuba Obote yali mukwano nnyo gwa Nyerere kyova olaba obuwaŋŋanguse bwe obusooka obw'omugye ensanvu nga Idi Amin amuwambye yagenda wa Nyerere obwokubiri yagenda wa Kawunda e Zambia omanyi lwaki gwe nakuleetera omwana gwe nakutuusaako ate gw'osazeewo sideline naye muyeekere gavumenti yange Obote kyataakolera Museveni Obote Museveni n'atuuka n'okugamba nti at least Idi Amin was killing intellectuals but Apollo Milton Obote killing ordinary people oba ordinary people mwe mwamanyi abantu ba bulijjo bawanayinki naye nga Obote yafuula Museveni kyali Obote yasembeza Museveni ku kyoto ky'obuyinza naye Museveni bwe yattanga ne mu nsiko wallahi ng'akiteeka ku Obote Museveni bwe yali omuyeekera bannayuganda baafa abasoba mu 5,000 abo ate gavumenti ye yabatta kyokka ate bw'abadde mu gavumenti ab'engulu ne basalwako emimwa n'okuttibwa ne battibwa abo bayeekera be batta bwe yali omuyeekera gavumenti ye badde etta bw'abadde mu gavumenti abayeekera be babadde batta Obote kyataawa mwami Yoweri Kaguta Museveni kikyataamusomesa kikyataamuyigiriza wawaataamutuusa wawaataamutwala Museveni yali ayinza kuwansi nsonga ki ng'eri yaabwe pasono nga si ya ggwanga nti nina okuyeekera Dr. Apollo Milton Obote era ensonga eri pasono yamubula kubanga teyaliiwo n'ensi yali ekiraba n'agamba nti babbye obululu obwa Democratic Party n'agizingira mu nsonga y'eggwanga n'ayingira ensiko n'alwana eyamupuula kyali era tewaliiwo Museveni kyataawa Dr. Apollo Milton Obote okutuuka okugwanira omuntu gwe yatendeka okumuyeekera naye Museveni yayita mu ggwanga so si mu nsonga zaabwe eziri pasono kubanga singa ensonga zaali pasono tewali yalikkiriza nti Museveni asobola okuyeekera Dr. Apollo Milton Obote gwe ki ekikulowoozesa
nti okukulembera ensi oba okununula ensi kikwetaagisa kuba na nsonga na muntu. Ensonga ebeera erina kubeera ya ggwanga. Idi Amin bw'aba yayeekera Obote asooka kikyataamuwa. Museveni bw'aba yayeekera Obote ey'okubiri kikyataamuwa. Gwe ki ekikulowoozesa nti abalina okuggyako Museveni balina kuba balimi bannaanansi ba mu sisitiimu? Tugenze ku gwe muwaana Dr. Kizza Besigye bano oyogedde ku baaweererwa nga bw'ogambye wadde ng'Oweekitiibwa Katana yajja n'atangaaza. Ki sisitiimu kyetaawa Besigye okutuuka okulwanyisa Museveni? Political Commissar, Deputy Minister Internal Affairs. Besigye nga yayina amaanyi ate mugamba ye opposition omutuufu ffe tuli kiwaani. Naye bwe kibanga ekitukuula ekiwaani nti bano baava eri, ki system kyetaabawo okutuuka okugirwanyisa? Ki system kyetaawa Besigye okutuuka okulwanyisa Museveni? Nga ne lwe yagula empale z'amagye ez'okugulu okumu nengatte ezitafaanagana, system teyamusiba era teyamulwanyisa, yamuleka ne mu ofiisi n'emulekamu. Ki system kyetaawa Besigye okutuuka okugivaamu mu Gw'ekyenda mu omwenda atandika okugirwanyisa? Era bwe kiba ng'omugaso gw'abalubongo yakuwaayo baana ffe nga bw'ogamba, naye ate munne be baatuddusa abo abatuwaayo nze tebampaayo. Alhamdulillah beebalenze kunkolera kisa. Bwe kuba ng'omugaso gwabwe gwakuwaayo baana, bwe kuba ng'omugaso gwabwe gwakuttisa baana b'abantu, kati tandika nnyo okukyawa ate Besigye kubanga ne kugugwe baafa ate nga naye yava mu sisitiimu. Ate kati ate gwompaanira era gwonjuliriza nti ye yali kwalaali ffe tuli bakiwaani kubanga twava mu sisitiimu. Lubongoya yali w'amaanyi mu sisitiimu ng'asobola okusalawo okusinga Dr. Besigye bwe yasalangawo mu sisitiimu. Yagula n'empale ez'okugulu okumu, eyagula n'engatta ezitafaanagana. Gw'olina yo okwesiga ono tolina kumwesiga kubanga yaweererwa sisitiimu ate ono abadde akolera mu sisitiimu. Eyaweererwa sisitiimu kitegeeza yali mu kusoma, teyaweereza ku sisitiimu. Era tewaliiwo musaayi gwa muntu guvunaanyizibwa ku ye. Oli n'ava eri political commissar nga yatuuka n'okugaba Obwakabaka tebulina kuddawo era Museveni afuge paka lwalifa ne waalikoera noga tugende noono. Ate naye weeri gy'oyogerako gye bava nga ne bano bw'obakuba olw'okuba beeri tugende noono yo opposition omutuufu, naye nga naye ava mu sisitiimu. Kulonda kwa 2006 tetwakuutira nnyo Ssebaana Ndingide wa Democratic Party n'Abedi Bwanika bwe kiba nti ab'omu Central be balina okubeera ensonga. Twagikuutira Dr. Kizza Besigye eyava mu sisitiimu ate era nga weeri gy'olwanyisa Lubongoya okuva. Ki system kye yakola Besigye okutuuka okugirwanyisa? Nkiddamu abaagalana be beekyawa. Nkiddamu ayagala obuyinza, oyina bunoonya mu balina buyinza. Twali tetuyinza kufuna balimi bannaanansi oba twali tetuyinza kufuna ba mukaako abaakubweyaabwe nga tuli mu lugendo lw'okutwala Nakyemali. Oyo baba baava mu sisitiimu kati tukikkiriza mwe baava, naye ayagala okugyawo sisitiimu olina kuyitira mu bamanyi sisitiimu. Yenna ayagala obuyinza tebabunoonyeza mu balwennyanja, tebabunoonyeza mu Bugerere mu balimi b'ennaanansi, tebabunoonyeza mu balima amatooke oba mu balima amayirungi e Butambala n'abalima entangawuzi. Obuyinza babunoonya ewali obuyinza. Bwe kibanga ekikubuusabuusa National Unity Platform lwa Lubongoya ne Katana bw'ogamba nti system terina kye yabakola okutuuka ogikyawa bw'otyo era baava mu system, lwaki temufunye abatabadde mu system ate ne mujja muleeta ababadde mu system kubanga twagala system? Kampani egula ennyonyi bagiweerako omuvuzi oba ensi egula ennyonyi bakuweerako omuvuzi kubanga yamanyi system okugireeta ewammwe.
kakati yenna ayagala obuyinza oyina kuyita mu buyinza oba oyina kutapinga mu buyinza oyina kukwata mu bamanyi obuki obuyinza kuba ne Museveni yasooka kwetooloola buyinza kale bwakuba mu bino temuyinza kubimanya nze sinze yali afiizi wammwe ate mugamwasoma kyekyennaku Museveni oyo omulaba mumanyi lwaki afuze nnyo eggwanga yamanya obuyinza yeetooloola obuyinza to the extent govanga ku musajja ayagala okufuga naye ng'ate mu bavuganya mwali naye ng'ate ye deputy wa high commission etegese okulonda ng'abulaba asobbukwatako n'abwetooloola olunaku lwe yabujja mikono gya Lulenga abuteeka mu mikono gya Binaisa ye yali minisita wa defense era alina ekigambo ekyenkomeredde era Lule Museveni kwe yali abalidde nti lye pesa lyasigazza kubanga meeting egoba Lule yatandika budde bwa misana nezibya ne beekyanga yali Simwogerere Israeli Mayengo ne Professor Lule ne bava mu kisenge mwe babiteeserezza nti just like that obuyinza babuwambenga akapapula kanigina nti gwalonda Yesu gwafuna ne bagenda waggulu bano ne basigala wansi eyo gye baali waggulu Lule kyavaga alindako Minister wa Defense tabaddeyo ne bamukubira halo ne babimunyonyola tekisoboka obuyinza babukyusa bate obuyinza babukyusa bate nzija nkulaga Museveni yalina amaanyi agagaba n'obuki n'obuyinza Mayengo bamugana ekkirirako wansi olabe kye baliko ne Museveni tatuuka olw'obusaasaana nga Museveni ali wansi alayiza apanga kulayira kwa Binaisa obuyinza yasooka n'abwetooloola ati n'amanya system era agenda okutwala system nga system asoose kugimanya na kugitegeera na kugyetooloola ng'ekiyenje ng'enkoko bw'eneetooloola ekiyenje eti kakati obuyinza bw'oba oyagala okubufuna obuyinza bwakwetooloola na kumanya nabaani ababubadde munda bwekibanga kyekyo epoint yo avudde mu system ate alwanyisa system golowooza Gaddafi teyatta kkojjaawe okufuna obuyinza n'omwana we akutta kuba ebiseera ebisinga olaba ne Muhoozi ng'akasukira kitaawe oyo tabeera katemba omwana akulidde mu system aweereddwa system n'emuwanizi rank ayagala kuyiwa system obwo bwe buyinza obuyinza si byabakazi kubyekkoledde n'oyagala mukazi wange kubyekkoledde n'otwala mukazi wange obuyinza tebuliimu kubyekkoledde era abasinza okubuwamba babeera mu bwo ngenze ku Blaise Compaoré ki system ya Sankara kyetaamukolera okumugwanyiza okufa ab'omukaga ababiri bannakalyakaani abatalina personal issue yatta munne n'atuula mu ntebe ki system kyetaamukolera obuyinza tebuliko mwana wa maama tebuliko mwana wa taata tebuliko wa Luganda ensonga lwaki Gaddafi yatta kkojjaawo okutuulaawo we yatuula emyaka 42 kati gwe nyumya ebyo by'ekijjega byo eby'ekisiru byammwe ebiboozi byammwe ebyabataasoma ki system kyetakoledde gundi okubanga yalina okugirwanyiza golowooza abasuula gavumenti bava mu ye Kenya abasuula eyo Uganda oba ono omwana Traore golowooza yaveeyo ku kyalo okuwamba gavumenti yali munda mu system Dumbuya yali munda mu system nabwe kityo ekyamazima mwogera bulungi nnyo mu basiru era bwe musanga omusiru ayinza ga bano bagayi bannaye bakubyeyo point naye just because muli basiru anti basiru gweto balaba busiru bwe bubatawanya ayi ne badde eri omunagamu ne talk about it
tokaba omweso gw'abasiru gunyuma era singa obusiru baali babusasuza omusolo singa muwadde oguwera naye okuva lwekiri nti tebusasula musolo mukozesa obusiru bwammwe ki system kye yabakola okutuuka okugirwanyisa gwe polisi yakukola kyokumutta bolini mbadde manyi ekimukussa yamala kusemberera mwali ba mukwano nga muli baagalana n'omutta katate gwe toyina nakwogera oti olaba watta omukazi eyakusulanga mu kifuba ng'alina olubuto ne ssente ze yali akuwa oba ze yali akuwoze nga gwe wamutta oba olowooza abaawa muzaata obutwa baali bakatuliki baali mu sisitimu y'ekibuli kyova olaba abasinga beetegula ne bava ekibuli oluvannyuma lw'okufa kwa muzaata ne baddayo Kampala mukadde kakati sisitimu yeeyina okutta sisitimu oba anatta sisitimu ayina kuyitira mu sisitimu tebakulimba nti ow'ekitiibwa ennyo omutiibwa omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwangati Bishop amule emirembe Omukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe amuteeke ku mukono gwe ogwa ddira tamuteeka mu purigatooli kolowooza yamuwa obutwa yali abudu yali Kalimu era ayina kubanga yali Johni ayina kubanga yali Tanansi ayina kubanga yali Matayo ayina kubanga yali Damiano amannya ag'ekikatuliki era ge gaamuwa obutwa system okugitta oyina kugittisa system oba oyina kuyitira mu system oba ntegeerekese bulungi basweet kale buli lwa Sunday mbaawe ewange mujjanga ne musomaasomako n'olwenkya wendi otherwise wamma abantu baffe yidi etuuse yidi yanca oba yakumande sinnaweza ssente zante sinnaweza ssente za muceere gw'abaana mwekwatekwate mwekuŋŋaanye fuutu soja afune ekijjulo kya yidi kubanga twakituumye ekijjulo ky'abafuutu soja ku yidi nte muceere teekako obudde buweddeyo namba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 temuleka bafuutu soja kundi amu maaso na kugamba nti watusuubiza nti ku yidi tugenda kulya masavu ate totuukiriza naye nga mmwe mwabange nga mmwe mundajanya mwabange nga mmwe munkaabya muweereza akasente kente n'omuceere gw'abafuutu soja 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amanya nti Abuduulu ikikomeko